This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Frank Ntambi hadde bamukubye. You can analyze your music without abusing anyone who's blind. Shalom ne Ntambi babatabukidde. Shalom Hadad Awes. Analyze your music, I know you're genius. But don't abuse. That's the meaning when number Shalom. It's okay. It's okay. It's okay. Friday, it's okay. Onoonya essomero eriri ku musingi gw'obwa Katonda nga litumbula ne talanta wano ku Bethel Covenant College. Twenyumiriza nnyo mu kutambulira ku musingi gw'obwa Katonda omugumu, ekiyamba abayizi okukula mu kukkiriza n'empisa. Essomero lyaffe litumbula talanta mu MDD n'ebyemizannyo. Tusomesa curriculum empya, tulinadde ne boarding. Abayizi tubateekateeka okuba abasukkulumu mu nsi. Tugaba basari eri abo abaayita obulungi PLE. Twegatteko kati tusangibwa Bwebajja, Entebbe Road, kumpi ne stage ya Arkwright. Okumanya ebisingawo tukubire ku ssimu noti 7 noti 3 noti 8 6 noti 9. Bethel Covenant College. Mu ggwanga lyattu Uganda, omulembe omupya mu byensimbi gugguse. Tubadde tusigalidde emabega ng'entereka yaffe yadda nnyo nga tutereka ssente buli we tusanze, kumpi awo we tuzirabirako. Naye kati tufunye engeri ennungi eyeesigika ey'okutereka n'okukozesa ssente. Genda ku Google Play oba App Store oteeke Wendi app ku ssimu yo, oba nyiga *229# oteeke ssente w'olaba era aweesigika. Ate mwattu zikukolera amagoba buli lunaku. Genda ku Google Play oba App Store oba nyiga *229# okwewandiisa. Wendi wonna w'oli. Onkwata nga ndi mukusabiriza ssente. Ekyo kintu kibi nnyo. Okitegedde? Hey, Mutyaba. I don't think you'll handle. I'm more practical. And theoretical. So welcome to yet another edition of Kasuku Live. Buli obukusinzira woli tulaba it's morning, abala it's afternoon. Ewaba basha UK sawa zino zibeera midday. But I'm here n'abasajja abawonye to be lynched. So byembadde ndaba ku internet era byenjagala obbabuuza. Frank Ntambi soko uze kubatulana n'abatuwuliriza abali ku Kasuku Live 2025 tukomyewo nate amanya Frank Ntambi, Wayne Balkeza, the youngest East African professor, the juggernaut, the renegade, the encyclopedia, the man, the myth. This year, inshallah, I'll become a legend. I saw one day I'll conquer. Okay.
Then of course ndine Shalom. Owedde amutwala nga tabyogera ebyo. The legend abukonka. Kyokka adde amutwala nga asirise. Muso ky'okwogera ebitibwa nti bannange Mansa Musa mutani wa Mufasa. Yadde asirise busisi ng'omwana amutwala. Ntambi the myth, the legend, the simanya the what? The juggernaut. Omusajja abeerako emosiko n'alaba training z'abapalaso akoze atya bamutute. Buuza ku bantu. Abatula Kasuku Live mugamba ki? Abakyali abalamu happy new year Allah bayayita mu mule mirembe. Yeah. Naye bagambye mbufiirwafiirwa ennaku zino mufiirwafiirwa nnyo. Kyebaasamwa ssente z'ambaga. Omwana oyo yayasama eba. Naye kino gwakyogedde. Bujjedde nyatambudde nnyo kuziko singa okubatiza. Emikolo gy'ennaku agibaddeko nnyo okusinga egy'abasajja. Wafuna okubatiza watuyita. Asa abayita bati. Senze ndi wa family yakwe. Tubikompayiringa. Time is going to come. Nga Shalom owuliza muwulize. obwokulya bwe bukwogeza ebyo ebigambo byonna. Emmere enyedda bayita ntabaluganda. Emmere egatta abantu. Lindako nja kubayita ku ntabaluganda. Ano neyakutte abakadde n'abatwala basoose kulya. Abakadde obatwalawo. Oli abatutte abakadde ba Captain Mike Mukula. Badde emmere. Kubanga emmere entabaluganda. Kati gwe bulooto gwa kutyuncha emmere. Oba otwesambaza otusuula eri. Okay. So sawa nne tukwesonyiwa. Okay. Ntambi for starters, katono ndokampisewo bakama bange wana aba ticket kibanda. Nabakama bange abanneeyunzeeko aba ticket kibanda. Genda ku mutimbagano gwa www.ticketkibanda.com. Ekigambo kibanda kigambo kya Luswayiri kitegeeza dduuka, shop. So bano ba ticket kibanda gwe na ng'oli mutambuze nga Basha UK. Woboddayo ng'oyagala kugula gundi yo, flight yo, genda ngo ku website yaffe eno kuba ogulira tiketi yo bwotyo n'abasuubuzi abalinganga gwe mu nsi ez'enjawulo, abagende China, abagende Dubai, na buli wamu wonna sente to acceptinga mu US dollars ne mu Ugandan shillings. Sina bagenda bweru wokka wabula nammwe abalala ab'ebivulu babbala mu babbajjo. Event yo giteeke ku platform yaffe eya Ticket Kibanda www.ticketkibanda.com. Ebisale byaffe biri wansi nnyo okusinziira ku balala bemugulako eyo. So kuba ku namba y'essimu 0702 65 4084 n'abalala aba munno wakisebo bane munno waki ku mitwalo 3 egya Uganda badange ku mutima gano gwafuga www.munnowatch.com. ba VJs ba Uganda 50 abakulembera VJ Jingo, VJ Junior, VJ MISP Uliyo Sami Musa Moba n'abalala ne VJ Kasuku sawa yantu mutekako VJ Zubeda kusaidi y'abakyala jja. So muberenga musubscribe with 30,000 Ugandan shillings per month nusolo 10 olunaku ku mitima gano jonna abalina TV za smart TV application kweri filimu zempya nenka tuli ku Squid Game episode ey'okutaano ndowooza yagenzeeyo awamu ne movies endala kabaka savu kanywa general zonna. Okay. Yes. Olwasemba okubeera wano wayogera ku Sima Riverside Fox River Penitentiary Prison. Omusajja n'aŋŋamba saakitegeera kubanze siri nnyo muntu w'ebyo bintu bya prison break biki. Nalaba ku Twitter nga kiyitiridde. Bagamba but the man is saying things that happened in prison break. I was Ntambi. I've not traveled. My guy Shalom. Talk to the fella. Boba, this channel is a serious channel. Of course, and I'm a serious. Omusajja nanga kize kyambadde tayi kisibye ne tayi kyogera ebintu ebyekisiru. People have not traveled. Me have traveled. Yesterday I was in Bucharest. So come here kumache wange tonda yo kumacha nyonyi akantusa. Yes, really Sofia Croatia. So I'm a traveled person, I know. Ebigenda maso munsi. Yes. So ku Tuesday mwagenda press conference ya King Sa. Ne tulaba ng'omusajja abeekyangirako. Tugenda bakuba muvuma abayimbi tugenda bakuba. Lwakuba aba reportinze bagambye nti babakubye. Bakuza account. Yeah? Bakuza account. What exactly happened? Batuvunana ebibya mwe byemwakola emyaka 10 emabega. Kuba bedde omusajja agala kimbwaziraana muvumidde Spice emyaka 10, Spice emyaka 10. Nyenga emyaka 10 emabega sali na mubana alina musinia tu. In fact wana alina mpifo. Alekera we byekisiru. Oba nali mu Romania yao. Training yange yamaje. I think that was the Choka ade azo mwamika wano. Bucharest. Big eye ya mutasiza. Ani.
Biga yatasiza Ntambi. Ntambi nakulabye nga wenna owotose. Leka Shalom anyumye ye kyanyumya nange nyumye kye nyumya. Okay. So, try to press conference ya King Sir. That was on Tuesday. I will go get over. Ngafa abayite ate nga saa mukwano gwaffe. Netugenda tubeerawo. Press conference yatambudde bulungi nnyo. Then abaana ba Spice Dana, ba Spice Gadgets na conference yadde badde babaka bendera kabwawo. Kuba sure Spice ya Friday no. Kanajja omwana ajja so natubuuzaako bulungi awo shali bichi natubuuzaako awo kwa nazza Ntambi ebbali namuteta muri mu kyacho ekiriwo Ntambi atalabye nga abantu bawezeewezeewo n'akangula eddoboozi nakira bavuma abayimbi nsoka mwa bloga mukakkanya abayimbi mutabulandi yadaleekanira munda kati waliwo gayanya yamufulumiza oyo oba musajja w'amaanyi yamufulumizaawo kwadabye big eye nga yeekubira enduulu awo anamugamba kakantole kwadaleekaana ng'akozinga commotion namuga atoleekaana nnyo ne bamufulumya wabweru tekyamumalidde nasigala yanga jabweru n'afukamira wansi ndaga muvumye Spice emyaka 10 mu tabulandi ye Eddie Sendi avumidde Spice banga ddene nenga ate Spice gwaga gomi Eddie Sendi yalina Spice ku last Friday ng'akimye check ya meza 3 otegeera kati nava n'agamba bavumye Spice banga ddene tulekera ovuma abayimbi biki binjinji ebyabaddewo Ntambi, what is your connotation of events? Gundi yabadde ewedde press yabadde ewedde. Yabadde ewedde. In fact press kwabaddeko abayimbi bangi. Ne Kasuku abayimbi abadde ku press abasinga nga twali tubogeddeko. Kati the problem here is abakola omulimu guno ffe tulina we tukitaminga. Sometimes criticism, sometimes commentary, webityo. Kusaidi yaba fans kuba kuvuma. That's what they say. If you say anything ekitali pro muyimbi obeera omuvumi. Yet if omulimu gwaffe guno gwe twogera tulina bakama baffe betusavinga abaki abawuliriza abalabi tubasavinga facts. Ti omuyimbi ne wabeera nga obadde omwagala nnyo ne wabeera nga akoze ekibino jano ekireporting nga it was as is. Gwe kufaani olwobeera okukakanya ki oba okukakanya brand oba kitegeera nti tulinawo okukwawo obuzibu naye ebyabadde waawo in fact twabali tutudde wenyini nnyini omuntu yabadde tulinaanyawo yabadde Fikigazi alowooza omwezi nga gumwemeka twamukolera video nga alina byakoze ebikyamu tetubivumirira naye we yazze musajja batu yatukutte bukwasi mu ngalo oba kitegeera Fikifamaika yabadde waawo maaso shoje yakola ne tagenda bulungi navaayo ne criticizing ebice byagenda obubi lwaki era bwe yazaawo ne twebuuza big eye the same thing King Sir nyinyi yatuyise mu 2022 I did a video criticizing what he had done sometime mu kaseera ako okitegeera so wantu dealinga n'abantu amirundi ebiri ba fans abayimbi baabwe ababitegeera because mulimu ababitegeera mulimu nabatabitegeera babeera emotional and okitegeereke kanti omuntu abayagala abeere nga yambuka bwambusi takkiriza criticism kyo kirimu ffenna abantu twagala tugambweko Otwalinga abato tatawo nagamba mama wo bajjajjaawo ng'okaba amaziga nti anvumye akoze ekisegenda kulya mmere oba kitegeera so twabadde mu situation nga ndi noono ffe tulina gaali tetulina any protection because we believe kyetukola kiservinga the largest purpose eya the audience okitegeera that's why nti oyo mwana yatandise okubanga ayogera ebyanewunkisiza bibino nti obedda ali kam najja nambuuzaako ng'ali kam abantu we baaweze ne batatunuzaamu kamera obedda batunuzaamu zi kamera n'atunula bwati ne bwati n'akandula ki eddoboozi yadayagala mawulire so yes there was something he wanted to attract oba kitegeera so n'atandika okumperekeza ebiro amaloboozi amawanvu nze ng'omuntu I understand how fans feel because I've ever been a fan and I'm still a fan ku bintu ebimu I'm a fan of football bankuba omupiira mpulira bubi obogera ku muzannyo wange mpulira bubi I'm a fan to some artists so I understand the fanatics baba bawulira batya mu kaseera ako ng'oyogedde ekintu ekitali pro mu kaseera ako so I understood the guy the frustration y'omuvubuka era n'ayogera nemugaa sooka ojje nkunnyonnyola nga takola ki nga tawulira ng'ayagala kwemalayo you understand so we yalabye ba big guy nga we bali baani n'akutukira big guy amalabayo bano bantambi bano ba Eddie ng'ayogera amannya nga 5 yabadde ayogera Eddie Send ayogera Kasuku Jenkins najjukira Ntambi ne Shalom you understand so nabiranga agogera nyoba blogger bano ba sub-brand bichi natunulira big guy nagamba abo besonyuwe kala onadamu nalanduka we yalanduse na creating
attention mu bantu abalala abaddewo so ne yamuviirayo bonna lumu yamufunira guy n'amusitula n'amukasuka wabweru era naka video wano ngali mukubuuza nkoze musango kyo kitegeera bwe twagenze wabweru najja nga yeetonda n'afukamira ka video yako ng'afukamira bwe yabadde afukamira kamera ne zijjeera n'akyusa toni n'addamu bigambo byaddaaki akola ki ayogera so kitegeeza yagenze yobo obuyina obutuweeko of course mbulina bonna mbulina abamu abaspreadinze with their agenda nti batukubye biki tebateekayo obulala nga gayi yeetonda nga gayi afuluma nga ate tuli naye ffenna mu kisaawe nga tuli mu mubuulirira you understand tebabitadde waawo naye ng'embeera eno of course kati essaawa zino eri ku rise nti tudiiringa ne abantu abali extreme the extremists ate nga bali mu byobufuzi bali mu mupiira eno jukira amayinja agabeeraawo mu mayuni awo expressive bali eno mu bayimbi twemwogerera ku muyimbi ne naffe twaliyo ku myaka nga 8 emabega aba islanders zedaliwa island nnyo Jose Chameleone nga tomukwatako tomwogerako ne sikuddamu okitegeera ndowooza it is about us okuunderstandinga abantu betusavinga nti situations ngezo zigenda kubeerawo emirundi n'emirundi we zibeera zizze baconfrontinze eddoboozi liri waggulu Ntambi what do you do ozizayo ebigambo bye bimu okuba oba okitegeera nze I understood the guy Shalom yennyini n'aŋŋamba Ntambi tufulume wabweru omuvubuka oyo ayogere yekke buli kimu akimaleyo osanga ajja kukakkana okitegeera era we twafuluma twali ne Shalom n'ayogera Shalom n'aŋŋamba muleke ayogere abimaleyo era bwe damugamba it's okay yogera so olwawedde ndowooza ne bitowolokoka byonna ate naddamu kwetonda mwana munansonyiwa ayinza okubeera nga nkozeemu bubi naye nze ekinnuma omuyimbi wange nimuga omuyimbi gwoyogerako show yennyini gy'ayina twabamu kubali mu kugipromotinga oba okitegeera omuyimbi gwoyogerako saawa zino tugenda nakuki kumukolako interview twali tugenda eyo nagamba nze munaye ebyo sibimanyi ebyo byabwe nze ndi fan and I understood neŋŋamba okay watu aba walowooza it's okay nemugamba tukakkane embeera ejja kukka naye nga Shalom omukono oyinamu Mwamulaba mimwa. Yanga atata busawano. Omukono. Babwa twagadde kuma mirembe kuba era tozo tulina nga Frank bwayogedde. Tunaba extremist banji. Ne mu dini mwebali. Onaga kubusiramu tosaayo kisho. Mali obusiramu toyogera. Kona kati nga fabagiro mpya njya ku example y'ompira kati nzo mu kubantu asingo kwagaga nakyo mu nsi yonna. Era luwo Ntambi wavumaganacho nempuliranga nyiza. Kapira bichi. Mpulira obusungu. Natulaba omupiira. Njagala ganacho. Nanjira obu. Mwagala. N'omutima gwo gwonna. N'omutima gwange gwonna. Nze nakye mulabamu. So abantu abasinga bonna tozo balina kati esimu yange ba olisia leta esimu yange nkulage. Yekiva okwogera wano. Bano abantu abasinga bakola ensobi emu. Oli ojja kuddeyo fani olekaane n'abantu nga tomanyi bantu boolekaanira. Ezo Mr. Kolo zani ezo. Manager Roger. Wanza kuganda spice yesimu esembe ya spice. Akati gwe fani. Ogenda kuddeyo lekane nga nawa mukumwe mwina abayimbi mwatugamba tubavume tubayiseyo babayiseyo ebintu byabo. Bwe kyali ku Tomudi. Kuba Tomudi namulaba ku Twitter nga agamba. Awanda muliro. Nenange njamu bejjambe yange ne jambia. Abantu tebagenda. That is the problem we have Kasuku. Boyogera amazima nga banyiga. Kati agala mwalize embu yafuna abantu. Senga nagamba Tomudi yafuna abantu. Nandi badde nimbye. Niti yafuna addo omuzibe yali abuze. Mbwabulidde mu kibiraawo. Tewali bantu waliwo miti. I next year nchimanyi olusoga. Lwakola ekivude nkuba akatonya kuva saa 11. Enkuba yatonya ate nga akoze mu kibira. Wala bujje wala fresh erweza wabawo enkima. Tomudi wateeka talwadde enkima mu kibira. Tezaaliwo. Kuba tanya kyaswa kuwa nkima. His music is only good at 0 volume. His music is nice nga akyamuli mutwe. Ngatanna fuluma. Katoka avayo mutukanga ngoba tuwagiddeko teyafuna abantu. Ge mazima. Na ina talent. Eriwa. Taina wadde talent tononge nga kalidali. Togambe li hidden. Talent anaji hide. Tana de ne talent. Is tana na talanta. Ntambi, you've been on the spot.
ekisooka bebe cool ng'omuli bubi. Yes. Abantu bavuddeyo nalabye ne comment emu awo nga bagamba Kenzo omuli bubi naye mbu toli musanga. Ekyokulala circumference n'omubeera bubi nalabye mukulu Nuruddin ng'agamba oyagala visa. Ruma ya visa ya Canada eyo egenda ekula buli lunaku. Are you attacking Bebe Cool or are you doing whatever you're doing about Bebe Cool? You want a visa? Mbate anti Nuruddin yagambye ono ayagala visa kati alina okukuba Bebe mbu abanuupu balabe nti ono waabwe bamuwandiikireyo kokka kiiti. Endowooza eyo ya kibuyabuya nnyo ate yes endowooza ye y'ekibuyabuya bwetyo si ye ng'omuntu. Endowooza ya kibuyabuya okulowooza nti nze abanuupu okwagala okunkakasa oba okuntegeera byenkola nti nina kuvuma Bebe Cool. Bebe Cool tali ku level y'emu n'ebiruubirirwa ba NUP. So why would I attack Bebe Cool to attract the attention of NUP? It is the other way around. Nti yabafunirako oba kitegeera okubafunirako byonna byonna essaawa zino byafunye. It is because of oli munne yasala n'agenda eri. So he looks like someone who is countering n'afunayo ebisawo bya ssente. That is a fact oba kitegeera. And in all attacks z'abadde akola tebamuddizangako, so tebamufaako, ali mu oblivion, state of oblivion ku bo. So obeera ng'olina amagezi mutoge Nuruddin, then why would I attack him attracting attention y'abali nga tebamulinako? He doesn't exist mu birowoozo byabwe. Bali ku nsonga nnene zitambuza ggwanga mu maaso, kununula ggwanga. Essaawa zino olaba sijja nagendayo eyo omutabani w'omukulembeze w'eggwanga byayogera oba kitegeera. So sirumba Bebe Cool nti nakyenjagala aba NUP. Nkola ebintu bingi ate nga sibikolera NUP, mbikolera nze. Njagala eggwanga lyange likyuke, nze nganze omuntu. Abaala abagala lisigale nga we lisigadde nabo gye bali, nenze nganze omuntu njagala likyuke. So everything I do nkikola ku lwange. I want a better tomorrow. I want a better generation for our country called Uganda. So everything I do it for myself, not any other person. I don't get any salary whatsoever from NUP. Oba kitegeera. Mukama yannyamba nti guno omulimu twagufuula mulimu ebyaddala abantu ne batwagala ne batu businesses zibazituwa. So I'm doing very, very, very good. Sikola bubi. Okitegeera. Kakati obuzibu obuliwo. Era kyankoze bubi omuntu yakyogedde ng'ali mulimu gw'amawulire Nuruddin Ntege. Abakubeera nga babadde fan, that's how they think. They don't use brains. Abawagizi abasinga. Bakozesa emotions. Yes. Fabali mulimu gwo tukozesa brains. Nuruddin Ntege akimanyi. There is what we call criticism. Criticism ebiseera ebisinga tegenda kubeera ku page nnungi. Oba kitegeera. But there is also fair criticism. Yes. But that statement yo zoyogera ku luyimba lw'omusajja, is it fair criticism? Kanzijewo Kasuku. Ti criticism mu mbeera yakyo yonna. Gwe mulimu gwe tukola. Nuruddin naye gwakola. Nuruddin naye atoka n'ateekawo kamera n'ayogera ku bantu. You understand? Simuddanga namu nti okoze byo okwogera kwoyo yebeera opinion ye. Era nji respectinga nnyo. Right now lwaki muddamu nti because yayogedde ku nze. Simwogera nga konti yayogedde ku bantu. No. Because guno mulimu gwe tukola gwegwo. Kasobeera ngo stating facts. Oba kitegeera. Kakati yo okulowooza nti no Bebe Cool we mwogerako mba nina kyembala. Abazze mu kiri kye batusomesa nti don't personalize, analyze. So for him he went personal on me, not the issue gye naliko. Ng'omuntu nti omulimu guno aguddemu n'okutusookamu yatusookamu abamu. Yali badde aleeta kye nayogera. Nachi disproving anti kikyamu. Oba kitegeera. Wayogera ki? Nayogera ne ngamba Bebe Cool Mr. Salim Moses. Mu projects ze yakakola zonna zembadde ngoberedde. Zino zakoze this year tezitambudde bulungi. So last year. Tezitambudde bulungi so far. Kakati nendeeta ebikibaaki. Try to do no God circumference tabuse na one tinda. Kuya kadi fabali eno nga tumo circumference olumanyo oluyimba. Yukola bulungi. Kwata sente. Ntambi stop the thing don't smart. Say no, it's a good song. No, chorus, good song you know bango jimanyi. It's not a must. No, it is a must because it is a good song, which means over money. No, it's a good song. Good song got what parameters? Let me take you down to my hometown, girl. Yes. Now you can love every day. You know how I feel. I will love you every day. Hey. It's a very sweet song, right? Yes, it is. Do the same for circumference. This is the money. Now that yes. Abantu sibasanyufu. Kituufu. Omanyi lwaki nkola ekyo? Okujustifyinga point yange.
Kasuku, what makes a good song, what makes a hit song, what makes a classic and an oldie. Okitegeera. Nze nyimba zetwogeddeko tusobola ozimba kigambo ku kigambo. Luna abantu baganya okulutegeera kinalingezako okugamba that means ratings nezibeera wansi. Kakati awo embeera ndeese ekyo mbeera nzijonkedde mba ndeese fact. Wotugenda ku streaming platforms essaawa zino Kasuku tukozesa amasimu. Abaana ba Swang Zaven ngenda bakozesa nga parameter. Kasuku. Uno labayo. Laba awo jako okozewo muwawe. Labayo. Mu 2024 Kasuku. Ku streaming platforms zino wammanga. YouTube, Spotify, Tidal, Vivo, Audiomack, Boomplay. Bana abayimbi bano wammanga. Azawi yafuna 50.3 million platforms ezo across 2024. Uno Vinka 37.6 million. Ono mwana omuto Zafarani 6.9 million. Shitaka Elijah 25.2 million. Nwaji 25.6 million. Again, across all these platforms, ku average nga zina gundi plays ezisuka nga 500k ekitono ku average ezimu ziri mu 900 okitegeera kati ogenda okujjayo oluyimba luno tuwogerako no spreading across these platforms abantu ke babeera nga lukola bubi oyogamba kale lupya nti luto nene oluteeka n'olupinting against enyimbe zifulumidde mu kaseera ako era still luchakola but maybe they try to pick it from the tone. The way you deliver it feels like you have something personal. No. And by the way, yegundi yemuje mbadde nfunane ku Alien Skin. You've been commenting about Alien Skin. Mbadde ndaba posts za DJ Flake. DJ Flake, I think. DJ Flake. Yes. Ngalaga yo wasoka no jonkera Alien. Nomala no fuka chaliwe. Era kati omujjonkera. But from their submissions, they seem to say it is okay for you to say that what he did was wrong. But when they start feeling like it is personal, then it loses. They say, could it be the same situation here that as you submit about Bebe Cool, Nurdini are feeling anti-chi, and it feels like he's a person aina either musasula oba ina chayisawo oba you want to catch the attention of Bebe Cool. No, not at all. Okitegeera. Not at all. Nze abantu wesagalwa manya nti awosagalwa awo. So I can't do anything or attracting our attention yawo. So bo batu yagalwa awo line bakola ekirungi ero sigala to yagalwa awo. Wenko nze ndi bwenti. Gwekola ekirungi wenkiraba ngira ki praising. Naye obuzibu buli mu bantu baffe nti ate woyogerera ekirungi they never say anything. Ate woyogerera ekiri against then they come and they say you're being personal. Obokitegeera. So for Mr. Bebe Cool ngamaliza ngende kwa Alien Skin, I don't have anything personal with Bebe Cool. I swear to God, I don't have anything. If I had anything personal, I wouldn't have gone to Zona Cakes to buy my cakes in Madengolo the last month. Nzuguzao cakes nya. Omuntu ali personal buli kimu abata kyagala ekicho. Obokitegeera. So this isn't something personal. This is just my opinion on something I can even justify, not just throwing words that the song is doing bad. Kasuku omuyimbi gwensinga okwagala mu nsa muta Marshall Mathers, Eminem ngenda mu discography ye ngamba nti mu 1996 afulumiza Infinite nekola bubi nafulumya Slim Shady LP nekola bulungi nafulumya Marshall Mathers LP 99 nekola bulungi najja nafulumya Eminem Show 2002 nekola bulungi najja ku Encore negwa najja ku yakola Encore nakola Relapse nekona nagenda ku Recovery 2010 ojijjukira bulungi nebera yamanyi nakola Marshall Mathers LP2 nekola nebera yamanyi agenda walokola Revival nekola bubi Kamikaze nekola bubi nene sembyo the Death of Slim Shady nekola bubi okitegeera nti wadde mwagala nengamba eno project yakola eno negana eno nekola eno negana obokitegeera ne ku Bebe Cool nsobola okugamba nti wano nezikola zino nezigana kati ku fan yagala oberenga buli sawa muyimbi abera right buli sawa kyakola kibera buli sawa limba right lubera lulungi ne kunzo omuntu abantu because people fact check these things nzijanga metu lukola bulungi ku YouTube olage nemga luyimutwala ebiri kitundu lukola bulungi versus enyimbe ezifulumye mu kaseera ke ziri mu milioni obokitegeera kati nzaawo obuzibu bwe simanyi bagamba tone sometimes we have different to delivering actually different okusinzira sometimes I be passionate sometimes I be emotional okusinzira but at the end of the day
There is nothing personal and I'm being objective. Objectivity we create facts nga weziri. So togoba visa. No. Toyagala kubomba. Aina visa. Tayagala genda Canada. Nedda mbakubanga. Wale Jenkins yakyogerako. Basoka ne bagamba njagala kwesimbawo. Jensonga bakimpagira NUP. Njagala kwesimbawo kuba kansala kuba MP nedda. Sibi njagala. Kugambye njagala the better Uganda. Ekyokubiri. Omuntu ayagala visa ate Nurdin ajeetaaga nnyo. Ulamu taswa insurance. Taswa afuna visa mpozi visit visa. Naye yokola. Like is yes. Kufa ababiri nze ne Nurdin ntege sawa zino yetaaga visa okusinga Ntambi. Right. Situations circumstances zisiriwe sawa zino. Kasuku lwendikeera olunaku ng'omuyimbi alina okumbeezaawo yansasulira rent. Nurdin bamutafira rent. Awo ngende jagende sina Canada jagenda mu nkute toy oba nsimuule ng'omuyimbi yansasulira buli kimu inze Ntambi sisobola oloza lwakyafiirawo nnyo Ntambi bebe kuli asula Nurdin ennyumba nze nkugambye nze ebigambo mbyogedde bwe nti lwenituuka akaseera ng'omuyimbi yambeezaawo yansasulira rent yansasulira ebyokulya mu defending ndigenda na Rwanda nze sinateeka mu mannya nkugambye statement yange as is lweni tukakaseera I don't relate for me don't put words in my mouth nze nkugambye lweni tukakaseera ako then visa njagifuna gye bangamba gye njagala but esaawa zino nkola bulungi olanga kibanda.com bangi even other sources of income esaawa zino muganda futalina mulimu ani atayina mulimu Nurdin nze na YouTube akola ne tugende ku YouTube channel weko amanze mkolera ku facts yakoze channel ye ngaakuba Ntambi yafunye abantu 10 abagirabe YouTube ebe mu sente meka nusu 7 olwa Uganda silwa $1 lugulamu kimazi uno umuze mugamba nze nkolera ku facts no mazima Nurdin ntekanya gamba kutokozesa byambu katulabe alisagala oseke buli wala otututu because exactly the same thing could happen to you too. Why could it happen to you? Channel yange etambula bulungi Shalom 25 so ojateka link yawo zizo laba views Nurdin ntenga tabukidde Frank Ntambi 1.4 views takola bubi eddakawo nupu esazeewo ewabire alien skin okulumba ekitebe kyayo 173 views 2 days ago oba gwe yakyaza megaton yatanyeraze kati eyo byonna nze nkolera ku facts tesaba zino Nurdin ali mu mbeera yeetaaga obuyambi ennyo okusinga Ntambi era yena ali eyo obuyambi mwani bwadde Ntambi mbwe Nurdin abwetaaga kuba hit yadonizera wemba mwagala visa abagaba mumuwe ajeetaaga okusinga Ntambi seetaaga visa I'm doing much better Kasuku nagamba twakola show nongamba Ntambi under what circumstances can you go abroad nengamba nga zithreatening bulamu bwange sinazifuna but financially I'm doing good. No, I insist on what's better because I want much more, but I'm doing good. Not even fair, I'm doing good. Nchidam, I'm doing good. Yes. Kendi tukanga omuyimbi yambeezaawo ne family yange. Kani gwe yabeezaawo. Omukazi akubuuza ova kukola kinti mba kukuba Ntambi ku YouTube ya Megatron bampaddeyo 2. Awo mba nkita. N'obutwambugula. Nenejja mu bulamu bwensi. Bambiyemu n'akayimba. Aliwo afangu yakubya akayimba. Bakatukubye ffenna naawe. Ffenna? Nayenze tebinje gwe mukwano gw'abali. Chose niki? Batukubye akayimba. Yali manager wali. Good. But there have been calls that you people you have gone personal. On who? On alien skin. The feeling is this say yabakola ki? Nati yali mukwano gwammwe. Kati yafuuka mulabe waffe. Bwe bagamba. And that's the problem. Muli bajjonkezi. Kati olaba nze Kasuku saakola course wange kasozi omanyiwa okamenya. Ate ffe nkuluma ali eri nanyi waliwo zikaloli nnyingi. Bikufuse mu mutwe. Then you come out and speak rubbish. You speak nonsense. You defend what is not defendable. Let them do good. The world will see them. Kati baga mbutu bajjonkerako ki? Tebakuba abantu mu nkuuka. Nze Shalom nze abakuba. Abanupu bakuba abantu mu nkuuka. Be bakuba mu nkuuka abanupu. Oba ba DP bakuba abantu mu nkuuka. Tebakuba abasawo. Ntambi yakuba abasawo mu ddwaliro.
batwaga footage wa Palace lwaki batwaga wa Joram okamera dete ziliko ku olwo ogamba twaga footage kinkubya mwaka imamo ndi muli wankwe bwe batalina bwongo bwe baliddemu enkwe tebalina magezi olina okwesa ku bwongo ng'omuntu ogamba temwina talent nimbye mpaani gwe mpayidde alwo talent gogirabawo nze senga mba njogedde nga mpayidde muntu nja kukkiriza mbu kyenakoze kikyamu singa ngamba mbu tebaakuba abantu mu nkuuka gujja bba gunsinze tebaakuba abantu mu ddwa gujja bba gunsinze tewali talent gujja bba gunsinze senga ngamba aliwo talent mba mpayidde sirimba Bebule gamwogere nga amazima n'amazima kali bafuula ab'eddembe kati kwabo ani gwe mpala naawo golabali nskini yalekaana naye buno era kati Ntambi kyagambye mbu omuntu atatasulira nnyumba buno obusiwa bukuute entamu nga bafumbye akatogo bwe buleekaana golabali yenye alekaana naye buno obumulyako ebiri n'abukulya daily bando bwe bwasama nze sirya kwezo ssente I have my own business nkola Kasuku wansanga sikola nakusanga okola kanje sigenda kukomba muyimbi yenna bigere ate siri faani wa muyimbi todde onosinika amannyo mbu ndi faani wo. We are friends on principles and the principles over interests. Ekya kintu bakiyige. Todone weewaana. Yemudde ne musinika amanyo zale nsini syangulia data. Nkola siri akufango ne. Nokuba n'oluyimba nilugala n'okutambula ta mtu ali talanta. Olimbo luyina ko. Nogatta ululukanzanya nogatta abantu fenna bogamba mtu ine empisa embi nogatta oluyimba n'olimba ne lukona ngogamba ina talanta kato tubyogera nga mtu yombesa tewali wadde talent etono ng'akawuke kakalidali kankuweko sample kati kabuli oluyimba oluva ku fango ne olina kuwulira nga tonnalya kuba obadde olidde osesema emmere ekudda. The song is ugly. So soka kudda ntu wane mbunkuwa overi siri fani wa muyimbi yenna chovora ni no mulimu. I speak my mind because financially I can support myself. Soka akunda banga nzunga no kuba nebe sebagala nzunge nawe kubanga nkwagala ko sente bayagala ntwale mweri office nedda nkola ku Shalom message services ekola bulungi nnyo udwero lyabasi bya so siga akuddawo mbugira omuyimbi tugana okwogera mwate munange bajja kola ki bajja mukwano wansanga ero jja kundekawo so tonto bya hard feeling era nga Ntambi agamba tebakola bulungi saka mu friends bebe kuli mukwano gwaffe if the song is not moving well okay tuluwane tutukaka abantu cause analytics wezi nawo solo zikebera omuntu ali empala nayo nakasuku tetuna gwe tuwalana niso agambo bampa na skin mwana nali skin yankola ki in the first place are even friends waliombuza ko efika school ya friends talking every day or sharing a school doesn't make us friends or being workmates ngolokuba tuogera buli kanaku tukola fenna tukola mwake twasoma fenna tetufura nze tekivura kuba mukwano gwo. We can be acquaintances. No, we are not friends. But before we start to join Allen Skin, ask me, is Allen Skin my friend? Bala chimbuza kwa Allen Skin mkwano gwange. Ye abagamba ko Shalom mkwano gwange. Ye akibagamba. Why do you seek self-importance? Mwenga abale mu abakolya ko abakero posting abo post mutanga papa na posting zeyo kanu. Nesi na utabampe ye chebi. Get jobs. Era mbagamba bili arunsiga January nange nabagamba nonyo omulimu ye nokole. Do anything to give you money cause money will earn you respect. Kigambe n'oludeni. There is no reality in poverty. Teri nekaba tawa muntu mwami nga mwavu. There is no nobility in poverty. Whatever you do to take you out of poverty, do it. You are going to have one self-independence. Nenga tolikinze ngoso kudda ku kamera noga omuntu oluyimba lubi kubanga you can support yourself but Jenkins cannot do so. Ne luba bya gamba ali mafanya lulungi kubanga asubira yechi bagenda muwa tetukola ffe tukyo. There's no misiga kuwana muyimbi kubanga tele muyimbi andisa and two fafiri bafani baba yimbi
andi kusenga ndwalanga nga banyo okunyamba bayimbi bennavuma temunyambanga ba mikwano sagalo deyo muvuma musajja mukwano gwamwe yagamba ko nti tuli mikwano je oba nagamba ko munze mukwano gwange mwawule bino ebintu. We can get business done even if not being friends. Shalom nechala so kala kantu gundi ka postinze kabaddire mu kasire ka postinze ko tadde akasena ka postinze so saga to dawo kati fetu nga mtu nyigira so kitukolera we are used to that nze kintu esinga okunkanga ngonjagadde nnyo era ntyamu then we mfunye ebirungi ngamba wanatera okufa nanfunye nnyo ebirungi. For us we are used to hard life. We have been hurt in the past. At anything even which is real, tuchirabanga it's a trap. Kasuku mande no mpereza sente. No week no Kasuku obala kachi. Inange by the nchiyam Kasuku anjagadde nnyo. Onjagadde nnyo nfudde kyenena. So fetwa manye that hard life. Ninobanga nekinyeralikiriza. Bwe tubaamu sagala bawo nga nina mirembe nino nga nekinyalikiriza katwawo kata kanyola bakuvuma ali kudata walayika like yosi company yadda tekola tayina mirongoti wa mirongoti kasito olumu ekwatana ku kitanda mu toyi onyonyonya netwaka yayo nola bakuli obubi nga nomwana gwone omwaka ogumu ayina iPhone 13 Pro Max nga yeja akolerera avume alumbe Ntambi amuwe essimu. Bannange mwe mwenna abatambulira ku gaali z'abayimbi mwe abantu akulu abawana abayimbi abawujje munyama mukole mufune emirimu abaana batono kai n'omusajja omukulu myaka 5 nobirango kyakisinga ekisumbuwa butaba na mirimu butaba na sente 50 years Ntambi can speak authoritatively because agenda chiwatu lenga gabebe kulu baba mu nyumba wali noli abatabira bebyo Kasuku wena gakomba ofune kyolya kuwana muyimbi kama wentuka wao ntwala kuwana muyimbi kama onye emirimu Kasuku financial independence chukuru nnyo naye tekijjawo okubeera nti n'okujjonkera kibi nga tujjokerani Ntambi ajja koli balasa kamu friends olukebedde kuliko views mmeka anti Ntambi ye obuzibu bwagamba bwayina alemera nnyo omuntu mukubeko ky'omukubyeko ogende nanti embwa alemezaamu abanga akivaamu ate bali abalonye bagamba Ntambi alimbyemu naleeta facts Ntambi ayagala visa kadi nga simuddamu oyo lwaki tebagiwa ekintu kya Ntambi buli kyayogera kibaako ki facts si yase twase mu kubano n'ayogera ku nkuuka tebyabaddewo tuli awo nga omusajja avaayo agamba twateekamu 5 tabyogedde kati Ntambi aba yalimba Kasuku time buli kimu kyonna okiwanga budde ate jabo osaba Katonda musaba obudde n'obula obenga okyali mulamu gwoti Kasuku gakulaba ebintu ebinene mwewuunye myaka 5 okisinga gundi ofune kyolya olina okisinga ebyomuyimbi. Anyway, our discussion nade njagala kabeere as brief as that nade njagala nnyo babuuza ku nsonga eri and of course nebino ebijja bibaawo tuli mukola kano ke bayita akantu okolayo akantu abantu n'obabuuza ebibuuzo nti kyekigenda maaso but I think they've cleared the air for you ate buli omu ali entitled ku ndowooza ye n'endaba gyalaba ebintu if omulimu gutukola gwa kwogera ku bantu kyobola banze sifayo nnyo muntu nga njogeddeko I'll just come and defend myself sigenda kukolima sigenda mukuba sigenda pangisa kifeesi omwangu kozesa obo kitegeera waliwo abakuvuma n'otunulamuko ku profile n'olaba nti ono nedda n'ogamba ono okwe kamuddemu bwenti okitegeera so yena agenda okunziramu ebyenjagala nnyo n'owobeera ovumye n'owobeera ozzeomukutya n'owoba okoze propaganda n'otamuddamu n'omulaga tolina kyomanyi n'otabulamu ne butambula nga bugenda mu maaso so mugende nga 10 si Friday mugende mu Spice Diana nga 10 of course twogera in fact oyo mwana yenyini nampereza message yakoze ino Kasuku kati fetu tunako Spice Diana munyumirwe kwambya azimbye ekintu kyetenya simu yangu ze ndongo mani yampujjako so mwagire Spice Diana mwana mulabe uyo Salufa sio Salufa
oba okitegeera Okay. naye nga ne 14 February bagende bawagire Nava Gure ku Serena Hotel Kasumba mbajjukiza Victoria University the University for You Camp ali Jinja Road match intake agenda maaso mugende mwewandiise ate Dr. Muganga agakyusa byanjigiza mu Uganda agenda match intake ogenda kufuna free AI training ya bwerere ebya artificial intelligence ebyo ate basobola okugayina baga olonzo no course neno course agenda okuyamba okyusa ensi yo n'ensi yonna ya Victoria University obenga osoma nemetuza nana herbal mouthwash munange gwalumu abanye lumu bamwe chai owunya akamwa olira side genda supermarket twagala kwogera mu interview no mouthwash ate jukasa mouthwash gwali ebweru musange mu maduka abantu yabana Uganda wonna wali mukwese kulwamanya mulungi agateredde Shalom ese service eri abasajja 0705 71973 asirika mu interview nga Uncle John ajonkera owebbango kolesa nana njagala koma wano olunaku olwaleero mugende muwagire Spice Diana nga 10 ne Catherine Kusaasira agenda beera ku Sheraton Gardens nze ndowooza ngenda kubeera wa Kusaasira gyenje okubeera ate ttiimu yange endala aba Ride Now download the Ride Now app osobola okubeera nga ate emmotoka ekutuusa gy'oyagala piki tukutuku tipa ekusengula kanta buli kimu kiri ku Ride Now app saawa eno tugenda kubeerekereza nga abakadde baava ku mpale until next time mubeere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel.